ensanyuka nnyo naye olunyamuzze banyamutwala oli mukatoliki nobalikola Ssapuli reverend we bali kusiima naye ebikulu obimanyi nvazi ebyo byesimanyi bikola sibimanyi olaba ajambadde wambazi ng'ensiribwa but I think bano bajambadde bagirina kubanga mali abamwagala bamusaba omwirire. And thank you for praying for me. Ate n'okundagala mbale simanyi tumunjagala bwe mutyo omunteeka ne ku katabo kakuliko ekifaananyi kyange bena this is not my design naye yammwe Kampala Archdiocese congratulations byonna nzijudde ebifaananyi wano. So nobody, thank you for the love. As a Roman Catholic, I want to renew my loyalty to you as my religious leader. I promise to continue living and practicing the Catholic virtues and the ordinary values that everybody knows, but the Catholic virtues are the most important. Of my faith, you are the leader of our time. We must make sure you succeed. And we must also make sure we also pray for you as you pray for us.